Alright, thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawesa, a straight outer aromatic entertainment. Nenga this time round, a straight outer Kalitunsi. Hey, this time round straight outer Kalitunsi. Nchali eno Masaka, nchali yo Masaka, mwabazeyo mwena, ngamazo kulia Christmas, mwebali nyo, mwebali dala. Unakola leo, nina information. Okuva mu aromatic entertainment. Njagalo mpulirize bulungi. Nina information okuva mu aromatic entertainment. Amawulire gano gansanze no mu kyalo. Nze sinnaddayo Kampala. Gansanze mu kyalo. Nene ngamba mukama wange waba agampadde nti ngayiseewo lwaki nedda. Lwaki ninda okuddayo Kampala kanga yiseewo kati. Sinnaddayo Kampala olw'ensonga nti no olw'ensonga nti no tuyina a show ku Nana Hotel Erukaya. Abantu berukaya ne Mityana Aromatic Entertainment. Era tuchigale. Ngaza kumulumu December mwaka tukumalirako mu Nana Hotel Erukaya. Muzanyo customer care. Samed Luwa. Florence Napija. Senga Merenge. Jowe Tanasi. Sulaiti Mulimira. Samula Beatrice n'abalala. Nga begatiddwa kabayimbi. Stasha Mayanja ne Eddie Yawe. Ulunga lumu January 2025 bakirindemu Eden City Emityana Gabekatiddwako Chosen Becky ne Eddie Yawe kuna tuyingirira mutwalo vyepya emitwalo 2 mujje tumaleko omwaka ate tugutandike na Aromatic Entertainment Customer Care gachiwagidwa Bukede TV Flora Secret Dilan Services Uganda Limited ne Matando Restaurant and Takeaway nakuzomeze nga 3 mu lumu kulwokusatu luno lero Sunday kulwokubiri kulwokubiri lero Sunday 29 asatu Monday asatu mu lumu Tuesday yes ku Tuesday okwosencha kulwokubiri tulina show ku Nana Hotel. That's why nze sinnaddayo Kampala atengera n'abazanyi ba Aromatic Entertainment abamu bakyalimu mu Masaka tebana bakuddayo kwensonga twagala kwetegeka bulungi aba Nana Hotel tubawe show ngeri massive. Nga sinaba information eva mu Aromatic Entertainment kansoke ntwala omukisa okwebaza mwenna abaze ku Maria Flow ne mulaba customer care live on stage mwebali nnyo mwebalire ddala ne tukikuba Maria Flow neeboga mwebali nnyo mwebalire ddala ate era ntwala omukisa guno okwetondera mwenna abafikidde ku Maria Flow bambi mutusonyiwe tetwayagadde kikola bwe tutyo tetwayagadde bagoba muddeyo nekyazebwe ekityo bambi ne tubagoba tete twabagobye mutima mubi era twababulidde ne tubagamba munda wajjudde tetwabagobye mutima mubi ne tubeetondera ne tubagamba mutusonyiwe munda wajjudde ne obo olyawo omulundi ogunaddako tujja kufuna ekifo ekigazi okusingako ku Maria Flow kuba kirabika Maria Flow fenga Aromatic Entertainment tekyatumala yayafunze nenga n'omulundi ogujja tujja kukola enteekateeka ennungi mwebalire ddala mwemwe na tubeetondera gwe buli kati gwe buli wenna eyafiise ku Maria Flow nga tewasobodde kufuna oba nga tewasobodde kujja ku Maria Flow ngobanga wazze nosanga tujjudde nkusaba nakuzomeze nga 3 mu lumu kaseera tukyali Masaka nakuzomeze nga 3 mu lumu jangu ku Maria Flow wano Erukaya obere nga atola aba customer care live on stage ababadde munda endowooza mwalabye kuba waliwo betwagobye ne balemerawo ku mulyango ne bagamba tetutuddayo ne babeerawo nenga owulira ekiri munda nsasagge njereere kati ye nsasagge ngono yabadde agiringizaako obulingiza muganda wange jangu olunaku lugenda kubeera ku lwokubiri lero Sunday naye ku lwokubiri jangu ku Nana Hotel Erukaya gwe nawe yabadde alingiza mu madirisa jangu obeere nga atokiraba live era natwala omukisa guno okwebaza bannaffe abannakampala obligato mwebali nnyo namwe mwebalire ddala obligato nayo twagikubye nebeera eti bannange ffe tetulina ngeri yonna gye tusobola kubeebazaamu okujjako okwongera okubazannyira ebirungi n'okubawa ebirungi yengeri gye tusobola okubeebazaamu mwebali nnyo mwebalire ddala bannakampala okubeera nga bwawagidde customer care live on stage ennaku zomeze nga 26 ku Boxing Day basoga notisa ne batugamba ate abantu bagenda kuba bagenze mu kyalo ne tugamba nedda fa abafe we bali e Kampala abafe we bali era ko obligato ne bajja
era nejjula banaye mwebale nnyo mwebalire ddala enkyono kye bayita aromatic entertainment n'omukwano ogutafa mukwano gwo bagamba akaalo ka Buganda akadda akaalo kaaliko nanyiniko omwoyo gwa aromatic entertainment ogutafa mwebale nnyo mwebalire ddala era nga sinaba information eva mu aromatic entertainment kantwala omukisa guno okwetondera mmwe mwenna abali mu diaspora abali mu Arabu namusoke mu mpabule bannaye musoke mu mpabule kuba ngenda kuswalira bwereere ebintu bigenda kunswaza musoke mu mpabule kana kasawo kabakazi kabasajja nga tetunagenda wala bannaye musoke mu mpabule nyinza okulowooza nti ndi mu kulya swaga naye nga ndi mu kuswala ndabako coach leather weather bakanguzizza naye mumpabule siswala bane bwe mundaba nga nina akasawo kano nga ndi mu kutambula mu kifo ky'okuswala mpabula ngamba bro akasawo ako mutuufu si kajjeeko kinja kuswalira bwereere oba bane mumpabule mu comment section akasawo kano kabakazi kabasajja suke mumpabule kwasimanyi ndaba kaswaga banga emisima kabakazi tekabaako eno kabasajja kati kabasajja kabaako kino kituufu si kituufu nebwe nkambala ndaba nnyuma bwenkambala ndaba nnyuma kansemberewa ndi ntya wamma nyumye si nyumye kuba nnyinza okunyuma naye nga nyumira mbyabakazi nyumye countries abali ewale nnyo kale ewale nnyo nga temwasobodde kujja kulaba muzannyo naye nga mwali mwaŋŋamba nti omuzannyo guno ngubawe live oba nguteeke ku live stream ku channel yange eno eya Morris Jordan's K Media ntwala omukisa guno okubeetondera munammwe nti saasobodde kukola share eno live saasobodde bawa live stream olw'ensonga emu oba endala one naye ensonga zino kanzibawe ku show esembayo ey'Emityana kuba ku Lwokubiri tugenda wano ku Nana Hotel Erukaya ku Lwokusatu tugenda mu Eden City Mityana kati ku show y'Emityana ngenda bawe ensonga lwaki sasobodde ku streaminga muzannyo guno live lwaki sasobodde ku streaminga live amuzannyo guno ngenda bawe ensonga nengera wadde nange ndi mu Aromatic Entertainment njaga twala mukisa guno okwebaza mukama wange omukulu Sir Ahmed Lubowa sebo taata webale nnyo webalire ddala okubeera nga abantu bano kyobasuubiza kyobawa nti buli muzannyi gw'obasuubiza ne bamuteeka ku posta nti agenda kubaayo oba ne bamwisa mu kalango nti agenda kubaayo omuzannyo oyo atuuka era n'azannya era n'atuwa ekirungi sebo mukama wange webale nnyo webalire ddala butalimba abantu takati tugenze ku kinyusi olunaku lwabadde lwaggulo lwe nafunye amawulire nti Aromatic Entertainment omanyi bulijjo tukola oba buli Aromatic Entertainment ekola auditions buli January mu January information najja nenjibawa nti buli January tukola auditions Aromatic Entertainment neyingiza aba members abapya ba actors and actresses abapya ne bajja ne begatta ku Aromatic nabo ne basobola okubeera nga bazannya oba nga boolesa ebitone byabwe okusinziira mu Aromatic Entertainment January ono tuyinza obutabaayo na auditions si tuyinza tetugenda kubaayo na auditions January ono manyi mulimbe kigenda okukosa naye nsaba tekikukosa nnyo kubanga Aromatic teggaddeewo luggi luyingiza ba actors and actresses oba bannabitone nedda wabula epoozi nzeemukko just to pause
okuyingiza aba members mu Aromatic Entertainment. Auditions zino bulijjo abantu abamu bakitankana kubera najja nembawo information nembagamba nti no gwe wenna ayagala okuyingira mu Aromatic Entertainment tukola auditions nojja tukolera bulijjo tukolera ku St. Henry's Gardens bulijjo tukolera auditions aba Aromatic Entertainment nojja nokola audition ne bakuwa kye bakuwadde n'okizannya bw'okizannya nga kyekyo kye baagala ng'oyitawo bwe kiba kiganye ng'ogezaako ate next time. Ku mulundi guno kiyinza okuba siwe kigenda okuba ku mulundi guno naye nga teweewuunye nti bulijjo abantu mmwe mufuna information nti Aromatic eyingiza January oba wayinza okubaawo engeri endala naye engeri esinga obukulu yokka ng'oyise mu Aromatic ng'ozze ku St. Henry's ne bakukozesa auditions n'obeera ng'ate bw'oba oyise nga weegatta ku Aromatic Entertainment era ng'ofuuka member era ng'otandika kuzannya naye ng'ate era wali abantu abababba n'akusanga eyo mu kawoteeri n'akusanga eyo ku lubimbi n'akusanga eyo yonna gy'akusanze n'akugamba nti nze nsobola okuyingiza abantu mu Aromatic era bwe oyagala kuyingira mu Aromatic leta sente bwe ziti nkuyingiza abamu ne bakola nakola ne kiringa ngambe kiringa kibiina n'akikola n'agamba nze eno branch ya Aromatic njaga otwala omukusa guno bategeeza bannange oba oli awo ng'ate bakubidde amasimu nti Morris obanga oli akuze mu inbox yo kubanga nze nina enamba yange eri ku social media platform lwaki nagiteekayo nti nkola online business ntunda engatto ku dduuka weeziri ate nze nzitundira ne ku online kati ogenda okubanga oli akozeseza omukisa ogwo nga zze mu inbox yo mu kifo kya business ate nga akugamba nga bwe bamubbye nabadde ne gundi waliwo ekibiina bwe kiti bansabye emitwalo bwe giti nenzibawa ate kati saayingidde ate kati nagenza okaba bye banzanyisa ate sitebikwatagana na bya Aromatic wakitegeera naye nga najja ne mbagamba the only way okuyingira mu Aromatic Entertainment either ng'olina enamba ya manager ng'oyogedde naye oba ng'oze ku St. Henry's Gardens wali buli January ne bakozesa auditions n'oyingira bambi mbegayiridde this time round information eno njagala ogitwale nga nkulu. Aromatic Entertainment epozinze tegaddeewo fuli naye epozinze okubeera ng'eyingiza bammemba. Aromatic Entertainment epozinze okubeera ng'eyingiza bammemba abapya. Epozinze era bw'eneebezzeemu okuyingiza ng'oluggezeemu n'eruggulawo nja kujja wano era nkugambe oba bwe nabasizze wano ku social media platforms za Aromatic Entertainment information ejja kuyitako kwe kuli Aromatic Entertainment eya Facebook, kwe kuli Aromatic Entertainment YouTube channel, kwe kuli Trust Films YouTube channel, kwe kuli page ya Bulondo Abe oba Abe Bulondo Facebook page. Eyo na information yeyitako ebantuufu. So oba wano ku channel eno eya Morris Jordan's K Media. Information ekwata ku Aromatic Entertainment bw'otagijja ku Bulondo Abe
nga togijje ku Ahimbisibwe Rogers Facebook page oba nga togijje ku Nakawe Agnes Facebook page oba nga togijje ku muntu yenna wa Aromatic oba nga togijje ku Aromatic Entertainment YouTube channel, Aromatic Entertainment Facebook page, Trust Films Facebook page, Trust Films YouTube channel, LM Movies YouTube channel, LM Movies Facebook page, oba wano ku Morris Jordan's K Media. Information eyo togitwala baba benoonyeza byabwe. Aromatic Entertainment epozinze okuyingiza bammemba abapya. Era bammemba era bwe naddamu negamba nti kati eri active okuweereza channel ezo zenkugambye oba social media platforms ezo zenkugambye zijja kuvaayo zifulumya information otegeere nti kati bazzeemu okuyingiza abazannyi. Togwa mu bikopo, tobbibwa, toferebwa. Muntu yenna akugamba nti Aromatic Entertainment eyingiza ba members abapya. Era n'owaayo ssente nti bakuwandiise. Era n'owaayo ssente zo nti bakuwandiise. Waliwo abagufuula omugano. Nkiddamu waliwo abagufuula omugano. Yes, mabega wali tubadde tuyingize banga lyonna emyaka gyonna nga buli January eyo information najja nenjibawa nti gwe nayagala okuyingira mu Aromatic Entertainment buli January tukola auditions zibeera wali ku St. Henry's Gardens au ku Salama Road wezibeera naye ero omuntu nabeera nga afunyeyo omuntu eye bali nabeera nga mubako obusente oba oli amu babaleetera information nti kino na kino na kino na kino nti ate banzibye nabbiddwa okukakana nga bagambye Aromatic Entertainment be babbi naye nga bannaye mwebereremu ffe tubawa information entuufu. Kati naawe kiri gy'oli okwebereramu. Mbegayiridde mufune information entuufu ku channels entuufu ku mikutu egituufu ku bantu abatuufu muleme okubbibwa. Kati mbagambye tewabaayo omuntu yenna ajja n'akugamba nti ye nti Aromatic Entertainment eyingiza abazannyi abapya. Tewabaayo n'ogibwako ssente zo. Tewabaayo n'ogibwako oluusi. Abamu tebabajjaako na ssente naye babambulamu engoye. Yes, olw'okuyingira. So ebyo ffe tetubikola. Towaayo ssente zo nga tomaze kulaba ku muzannyi wa Aromatic Entertainment nga yakugamba information oba nga yatudde awo yali mu kukubuulira. Please towaayo ssente zo. Ntwala n'omukisa guno okugamba abantu yonna waliwo TikTok account. Nchiddemu waliwo TikTok account ku TikTok eriko Ahmed Lubowa. Ntwala mukisa guno okubagamba nti account si ya mukama waffe, si ya mukama wange, si ya mukama waffe. Era ebiteekebwako tetubimanyi. Tabimanyi ng'omuntu naffe tetubimanyi ng'abazannyi ba Aromatic Entertainment oba nga ffe abakola naye mu Aromatic Entertainment. Nannyini account eyo eriko Ahmed Lubowa. Manyi channel eno ogiraba, manyi information eno ogifuna. Tukusaba tunoonyeeko. Noonyako ku Bulondo Abe, noonyako ku Ahimbisibwe Rogers manager Aromatic Entertainment,
oba yenna wa aromatic gwono bosobodde okutuukako amangu mufuna omutuukeko twogeremuko tubadde tusaba kwogeramuko naawe sebo oba nnyabo akawunti eyo eriko Ahmed Lubowa tegerekese ndowooza mbadde clear ku nsonga eyo mwewala abafere mwewala okubbibwa kuyingira kwa Aromatic Entertainment. Information eno bw'olaba video eno tojesigaliza jongereyo erikyaliwo naye agirabe nekyaliwo ne ssenga ne jjajja ne maama ne taata ne kojja kuba bonna buli omu alina omwana gwali gugoba oli awo gwabadde ayagala oba gwabadde ali mu process okubeera ng'aweereza mu Aromatic Entertainment ajja atwegatteko ate kana akaseera ke tulimu ka December akaseera ke tulimu ka January nti bavakist bangi katate bavakist baagala nnyo okubeera nga beegatta kuffe aba Aromatic Entertainment oba ku Aromatic Entertainment oba vakist aba anoonya ekintu kyonna kyayinza okukola okubeera nga yebeezaawo ng'omuvubuka so bw'obeera nga gy'oli nga information eno ogirabye giweerezeko ku ssengaawo ayinza okuba alina omwana gw'abadde ayeweereza gimuweereza aleme kuferebwa olwa ssente ze bagenda omuggyako nti bagenda kutwala muwala we bagenda kutwala ssenga mutabani we bagenda kutwala kizibwewe okwegatta ku Aromatic Entertainment gimutuuseeko agimanyi information eno akimanyi nti no twasiizinze oba Aromatic Entertainment yapoozinze okubeera nga ate yingiza abantu mu Aromatic Entertainment oba mu kuzannya movies za Aromatic Entertainment. Bampita Morris Jordan's Kawesa straight out of Aromatic Entertainment yagatwala mukisa guno kukugamba nti nate show eno ewagiddwa banafe aba Aromatic Entertainment nga bakugamba nti mwebale nnyo era nga beebaza bannamasaka mwenna bannamasaka mwebale nnyo okubeera nga mwawagidde beebaza banna Kampala okubeera nga bajjumbidde customer care live on stage mwebale nnyo mwebalire ddala ate ng'era bongera okukoowoola nti gwe wenna jangu gwe wenna mu Namasaka eyafikidde ku Maria Flow jangu wano ku Nana Hotel Erukaya ate tube nga tukuweereza naawe obeere nga ofuna ekirungi mwebale nnyo mwebalire ddala bannamitiana ennaku z'omwezi nga lumu nammwe tujja jjukira wano twerekeddwako bannaffe okuli Eddie yawe wano ku Obligato n'omukyala Stacia Mayanja ate ng'era wano Erukaya tugenda kubeera n'omukyala Chosen Becky tugenda kubeera naye abeere nga atukuba endongo ate era mu kaseera ke kamu omwami Eddie yawe agenda kubeera nga naye atwegattako wano ku Nana Hotel Erukaya okubeera naye nga atukuba omuziki ate bannamitiana mbasaba nga bwe mulinda Aromatic Entertainment mubeere nga ate mulindiridde omukulu Eddie yawe naye agenda kubeera nga abakuba endongo n'omukyala Stacia Mayanja tugenda kubeera naye ku Eden City emitiana mwebale nnyo mwebale ddala Bampita Morris Jordan's Kawesa number one information guy from Aromatic Entertainment the true source of the true news shows the true news source from Aromatic Entertainment. Atana subscribing ngina kusaba please subscribe atana liking please like atana subscribing ngwegaide please subscribe like comment and share mwebale nnyo mwebale ddala kaswiti nate each and everything is going on well. Bampita Morris Jordan's Kawesa nakulubadde ba Sunday bonto banyimidde onako olwalero enenga information endala mugirinde atenga mwenze ne kugamba ntino twapozinze era oba oli awo nze nje okujja nkugamba ati ate kati olugi lugule twazemo okubeera nga tuwandiisa. Bampita Morris Jordan's Kawesa straight out of Aromatic Entertainment mwebali nnyo mwebali ddala ate musule bulungi mweraba tusisinkane ku Nana Hotel mwebanaalukaya and everywhere namwe nebyalo biriranyeewo ate mwe byannamitiana tusisinkane emitiana ku Eden City ennaku z'omwezi nga lumu January 2025 mwaka tutandise nammwe omwaka tugutandikidde wammwe Nana Hotel bannamitiana mwenna omwaka tugutandikidde wammwe kale kamberekereze lunaku olwalero until we meet again Bampita Morris Jordan's Kawesa nkyaliyo e Masaka okubeera nga tembaweereza. Love you so much, have a blessed night, bye bye.